n'okujaganya kuno kwonna kubadde kwa bannayuganda ab'enjawulo abakuŋŋaanidde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okwaniriza abalamazi abasiraamu abaagenda e Mecca ne Madina ebbanga lya mwezi mulambo oguyise. Abalamazi abasoba mu 300 be bamu ku abo 700 abaakola hijja ey'omwaka guno era nga be basobodde okukomawo mu kibinja kino ekyokubiri. Wadde ng'omulamazi omu ku abo abaasitula okugenda e Mecca yafiirayo, abamu ku abo be tunyumizzaako nabo olugendo luno balwenyumirizzaamu bingi amangu ddala nga bakatonya ku kisaawe Entebbe. Sooka neebaza Katonda okubeera nga atukuumye, okubeera nga ebintu ebibadde byangu emutuulira nti omusana gubadde muyitirivu nnyo mu Saudi Arabia, naye tusobodde mu basobozesa okukola emikolo ne tugimaliriza bulungi. Tusomesa ku bannayuganda nti tulina okwekwata swala mu budde bwayo kubanga tubadde ng'abalina ebbanja nga tugisaalira mu budde bwayo buli kaseera nga tujjukira ebula n'eddakiika oba nga mmeka n'omanya nti olina okutuukirira omusana mungi naye ng'olina okugenda okusaalira mu muzikiti. The journey to Makkah was wonderful. We have done part of Ibadah worship and we are very happy. We have gained so much in Makkah that we need to come and practice it here in Uganda. Ng'oggyeko ekyokusabira eggwanga, bangi bagamba nti bingi bye bayize bisobola okuyitimula eggwanga lyattu Uganda naddala mu kaseera kano ng'obwanga babwolekeza kutuuka mu luse lw'amawanga. Unity, how to help each other irrespective of the creed and the religion, uniformity, being together, justice, among others. Kibuga Madina ku Haram, kibuga ekyakuledda naye nasanga akatale akaba mufuna mpola nga batundiraawo ku Haramu wennyini, nensanga abantu abatundira ku mbalaza z'amaduuka nga kugamba Mungu yateeka, abantu bali Mungu yabateekateeka bamufuna mpola balina we bakolera ate mu kibuga osanga bayimba zi taxi mu kibuga wakati niyo olw'okuba enteekateeka. So ebyo nsobodde obbiyiga e Makka ne Madina mbirabye ne Makka mbirabye. So kyenkubiriza ndi bannayuganda tusabidde ensi yaffe kyekikulu ennyo kuba ogenda eri zibeera azikaara teri kirala kusabira nsi yo, sobodde okusabira ensi yaffe Mungu nayo asobole ogitebenkeza naffe ne twesabira kubanga si byangu bye tuyita mu mayengo. Era nkubiriza abaana mwenna abakyalina bakadde bammwe mulabirire nnyo bakadde bammwe y'empeera y'oku nsi. Toyina kyogenda kufuna ku mukaddewo nga tomulabiridde, toyina kyoyinza mukolera okujjako okolako obukozi. Omukwanaganya w'emirimu e Mecca mu lukiiko olukulu olw'obusiraamu mu Uganda Muslim Supreme Council Anas Sessimba abaddewo okwaniriza abasiraamu nga batonya ku kisaawe Entebbe. Ekisooka sente tugifunika omuntu okusobola okufuna sente gye mukadde 18. Ekyokubiri omulimu gw'e Makka munene nnyo, munno bw'olaba aguyiseemu n'akomawo olina okubaza Katonda. Kulajja mwawulira hijja ewedde abantu bafira ku Kiwagi kumpi abantu 2,000. N'olwekyo tulaba nti balina kwe bakomyewo n'amawulire nga tumaze okafuna nti bali bulungi, essanyu lyolaba eriri wano era twebaza Katonda nga tubasabira bahaji batuuke maka gaabwe salaama, babeere mirembe era basanyuke mirembe ate basobole okufuna amaanyi agaliddeyo omwaka ogujja. N'abo batanafuna ssente Katonda basasire baddeyo. Abasiraamu abasigaddeyo basuubirwa okutuuka mu bibinja nga 2 ebirala ng'omwezi guno tegunnaggwako. Eggwire likusakiddwa Matofu Paul ku WBS TV Amasunsule.